ogenda okwetaba mu musomo guno ogenda okubeera mu ggwanga lya Canada ogwa second edition guguno gukomyewo nabagamba nti akalango kano ngenda kakuba mpaka mu gwamwenda wajja kuba okukoma okuba ntulanga akalanga kono lw'ensonga nti time ojja kuba tekyafibalinga gwayagala genda kubeera mu conference eno yeruwa the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Life for Better Nutrition a theme Better Nutrition for Better Lives second edition ejja kuba ng'etegekebwa mu Woodburn and Banqueting Convention Center ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W7F4 ejja kuba ng'etandikira ku mwezi 17 etukomekezeho na ku mwezi 18 omwezi oguluberera January mwaka 2025 nga yategekeddwa kafuuwo okutegeka emisomo gino giri ku mutenda gw'ensi yonna omukyala Dorothy Kajumba era nga ye CEO wa X-True Music and Events Management mu ggwanga lya Canada nekugamba gwe naayagala okwogerako naye ku nsonga zino eza conference n'ebisigaddewo ebirala naye nga omunyampito ku basimu tuyambe please munyampire wammwe temugeza kuba simu za mukyalo ono esimu ye ey'omu ngalo esooka eri +1647 9290340 eyesooka eyokubiri eri +1437259631 ojja kuba omufuna akunnyonnyole biki ebyetaagisa naki ekyetaagisa okubanga wegatta ku semina eno egenda okubeera mu ggwanga lya Canada omwaka ogujja mu mwezi ogw'olubereberye ogwa January ojja kuba omutegeeza akubuli ekyetaagisa eyo ye semina oba conference egenda okubeera mu ggwanga lya Canada. Alright, kati obulango obuddako obubiri bwa struggle akalanga kasooka kaakano ka mu luzungu leero kakabasomere mu luzungu kubanga bakawandiisi be UK kale gwe omuntu yenna ng'osangibwa mu ggwanga lya Bungereza oba obwakabaka bwa Bungereza obwegattira wamu omuli ensinga Bungereza yennyini England omuba gye bayita England omuli Scotland omuli Ireland omuli Northern Ireland ne Wales akalango kano kamu mwenda bannayuganda baagala enkyukakyuka kasoma katya the NUP UK chapter invites you to the President London Tour of Duty 2024. The struggle for democracy in Uganda. Come and be part of the journey to freedom. This tour will take place on Friday the 20th of September 2024. It will start at 16 hours. Ndoze saa 10 mpaka saa 6 ogw'ekiro. Ebisigadde bino wano wammanga biri bikulu nnyo. This event is open to members of the public on the first come first serve basis. Please call any of those numbers below to register your attendance. Nebagamba omulamu gw'okubiri. Please note that UK NUP chapter appeal for your generous donation towards this cost of the event. Mwenna abalina kyemwagala okuwaayo oba ekiweebwayo kinaategeka omukolo guno nkiddamu wonooteeka ekiweebwayo kyo wewano wammanga. All donation People Power UK Barclays Business SC.20/90/7574 ku account number eri 13970825. Amanya n'ebisigadde bina reference oba ku namba zebana bakugambye oluvannyuma lw'engeri okusomera enamba zino. Wagenda okutegekebwa omukolo guno bayitawo oba venue bagiyita St John's Church, Hyde Park, Crescent, London, W2 2QD. For more information bakugamba essimu zonna zibaterako ddala zijja kuba nnyingi nnyo zisomo zimalayo wabula bakugamba don't miss the after party with the president or the elected president of Republic of Uganda. Keeko akalango aka struggle nakateekayo dde osobola okukanoonya ku peegi zange zonna n'akawunti ojja kuba okalaba. Alright, ate era baŋŋamba mbagambe nakana akala nako mukawulirize bulungi nnyo kasoma bwe kati era nako ka People Power. People Power National Platform UK bagamba breaking news. Join Ugandans, human rights and anti-corruption campaigners for the peaceful protest at the 14th Africa UK Trade Investment Summit 2024 on Friday 6 September
from 11 a.m. to 16 hours at the Mayfair Radisson Corrections Hotel, Mayfair, London, Stratton Street, London, W18LT, calling for business to stop lining with the pockets of the Representative Director Museveni. Ngoyagala okumanya bisingawo ku kalango kano n'okwekalakasa kuno ojja kubanga okola bwoti. For more information, contact us ku ssimu eno wammanga omunyampito kuba kasalaba 449 oba genda ku mukutu gwabwe ogw'omutimbagano oguyitibwa official people power at gmail.com ojja kubanga osobola bafuna bakubuli biki ebisingawo ku nsonga ezo. Alright, kati katugende mu kalowoozo ka leero, tugende mu kigulalogi, then tusimbule video ero. Nkugambye sharing a video, tugende mu maaso. Alright, akalowoozo ka leero njagala kaweereza mwenna bakyali bange oba abasajja mwenna ng'owuliza video zino bozisanze ludda wasemanyi. Ekigulalogi akalowoozo ka leero oyinza okukatwala obubi ne bw'oneefumitirizamu ku ludda olumu ojja kukasanga kakuyamba. Akalowoozo ka leero nkiddamu, akalowoozo ka leero kagenda eri abasajja mwenna basemaka ng'olina omukyala waka, mukyala omuzaddemu abaana ng'era mukozewo ne ku bintu. Akalowoozo kano ngenda kakuweereza, kayinza okukuyisaamu obubi naye oluvannyuma kajja kukuyamba. Gwe kagayisizza obubi oyinza okuba nga gwe era mu bubi oli mubi, naye anaakafunamu amakulu ajja tegeera ki kyentegeezezza. Nabagamba ebigambo bino mbisigaza nga byange nze mbyogedde era bivunaanyizibwako. Gwawulira nga tobitegedde oli wadde obutabitegeera, naye nze bembigambira babitegeera era babitwala bulungi nnyo ne bayamba. N'olw'ensonga akalowoozo ka leero njala kagenda eri abasajja mwenna basemaka, naawe asuubira okubanga ogenda kusetinga amaka era ozaala abaana n'omukyala. Kana akalowoozo kammwe nkabaweereza. Amu muyinza okukatwala ng'ak'okuzannya naye kajja bayamba mu maaso eyo. Akalowoozo kano katambula katya? Akalowoozo kano kagamba bwe kati, mukawulirize bulungi nnyo, manyi kayinza obutabayisa bulungi abasajja, naye munansonyiwa mbadde nnyo okukabagamba okwewala ebizibu ebiyinza okugwawo nga tebirazze so ng'ate ggwe toliiwo. Akalowoozo kano kagenda kuva mu lugero lugamba nti lubaalemberanga n'embiro kw'otadde. Lubaalemberanga n'embiro kw'otadde, kati kankabaddire bulungi nnyo mukategere mu kalowoozo ka leero. Abaseera ebisinga ofuna oyagala okuba nti Katonda akuyamba naye ng'ate ggwe teweeyambye weetuddeko. Ebiseera ebisinga abasajja tubaga amaka ne tugabeezaawo, naye amaka gano tugabeeramu gwe oba nze n'omukyala wange. Abakyala bano bakontributinga kinene nnyo ku kugwa kwaffe oba okukulaakulana kwaffe n'okukuza abaana. Naye ebiseera ebisinga abakyala bano ffe bwe tuvaawo ng'abaami, abakyala bano ebiseera ebisinga bafuna byo byanswa, sinakindi famire zibasenza luti nga ekikere. Kati kana akalowoozo kali gyeri oba katwalo batokotutte nze nkoogedde. Baganda bange mwenna basajja, kansule nti munaakasanga kaba kalungi gye muli, gwe kana bakanyizizza tokitwala bubi, kawulirize buwuliriza. Kana akalowoozo k'abasajja naye nga kagenda eri buli agenda okukawuliriza. Basajja bannange mbalamusizaako mwenna, kansule nti muli bulungi. Olunaku lwakusatu nnaku z'omwezi ziri 28 ezaakonga ku mwezi ogw'omunana omwaka 2024. Alright, mumpuliriza. Mu bulamu bw'ensi eno tutoba nnyo okufuna ensimbi ne twetuusako buli kye twagala era ne tukifunira ddala, naye akaseera wayita mpawe kaaga nga tulina okuva mu nsi eno tugirekere awo bagyongezaayo ku sayidi zombi ey'omukyala n'omwami. Naye obadde okimanyi nti abasajja ebiseera ebisinga bwe tufa, abakyala be tulese emabega babonaabona nnyo n'okusinga ab'eŋŋanda oba n'abaana boolese omukyala oyo. Lwaki? Ebiseera bisinga omusajja oyinza okukola ekiraamo ky'omuluzungu kye bayita wiilu ng'olese buli kimu okirambuludde bulungi, naye abooluganda bakola emikwano ebiseera bisinga babuusa amacco ebiraamo byaffe bo ne bakola birala. Oba olumu ebirambo ebyo ne bibula, abasigadde ne bibabagira ebirambo bye baagala, naye ebirambo bisinga okukolebwa okubuzibwawo. Butyo bwe batuula okuteesa ku butya bwe bagabana emmaali y'omugenzi oba ogikuuma. Ebiseera ebisinga abakyala babasuula eri tebayita mu nsonga zino za kuteesa, so ng'ate emmaali eno baba bagikoze eba ebaddewo nga bagibaddemu n'omukono. Kati kana akalowoozo kange kagenda erimu basajja bannange. Basajja munnange yonna gy'oli ng'oli mu kukola, kana akalowoozo katwale nga kakulu.
omukyala gowangadde naye nga takuwadde buzibu nakuzalira abaana ne mukula ne mbera mu family era n'abaana ne bakula ngenda kusaba muganda wange wonna woli omukyala ono mujjeemu ng'enjogera ennaku zino ku byobugagga byo oba ebintu biwandigabidde abantu bo n'abaana bo nga bamali mbadde nkusaba nti omukyala ono mukolereyo kizitwandiise endagaano ezize ezimuwa ebintu nga akyaliwo nga naawe okyaliwo bitya ku byobugagga by'olina ebingi oba bitono omukyala ono kyandibadde kyamagezi nnyo ye ng'okyaliwo n'omuwa ebintu bye mu bulamu nga waali nga biri mu buwandiike era n'oyita ne famire yo omuli abaana abooluganda bakola emikwano n'obategeeza nti bintu bino mbiwadde mukyala wange nkyali mulamu era buli muwaddeko kopi kitegeeza ki omukyala ono oba muwadde security y'obulamu bwe nti gwe ne bwobanga ovuddewo ofudde akavuyo akanaabira omukubba ebintu byonna bitwala ajja kuba avuddemu ye ng'asigadde ebbali wattu nga talina bimutawaanya okusinga luno omugatta mu buvuyo buli nga wanguli musajja wattu akaddiye takyalina jadda talina kyazzaako n'abaana buli omu asikazza wuwe kati kana akalowoozo mmanyi kajja banyiga nnyo naye mujja kawulira nti katuufu nnyo nga buli omu kamutuuseeko lwaki bwe nkusaba okukola ekintu kino bamaama bano bakola emirimu mingi nnyo okuyimirizawo famire n'okuyimiriza abasajja abo gwe kyolabanga ekitono nti akikoze kitono kiba kinene nnyo eri obulamu bw'omuntu ngenda kusaba omukazi mukolere endagaano ye oba omuwadde poloti oba omuwadde kayumba oba omuwadde byobugagga omukolere endagaano ye oba wiiru ng'omuwa ebintu bye ng'okyali mulamu era oyita abaana ne banga abaana bo nga bazaala bakazi banjolo bagende nti ono maama wamwe make essaawa zino muwadde ekintu ABCD ne bwe mba nvuddewo tobanga muntu akimuggyako buli mukwata kopi nti n'oba ovuddewo omukyalo n'asigaza security y'ebintu bye nga teri agenda musenda nga obasenda abantu abala nkujjukiza abakyala bano basanga obuzibu ng'omusajja afudde family batekyamutegeera ate baba musindikadde ewaabwe gy'omusindika ku myaka 65 80 agenda kudda waabwe wa so nga ate wattu omuwadde ekintu kye asobola okutandikira obulamu bwe abana bamwegattako sina kindi n'agamba nti owaaye nange saaviiramu awo omwami wange yanjagala nandekera ekintu kino wammanga okusinga lw'onoogamba nti omulesa agende mu lukano lwa famire n'abaana munnange bajja mutaagula akomekkereze munnange atana kyafunyeemu tekabadde akaloozo kaalo tugenze mu kigulalo ki ekigulalo gye kyaleero njala kigenda eri mwenna bannayuganda buli omu gyali nakyo si kyangu ekigulalo gye kyali njala kigenda eri bannayuganda mwenna naye si kyangu lwaki si kyangu wulira bulungi nnyo gwe muganda ng'ali kuno omulenzi oba omuwala omukyala oba omwami kojja ssenga nkuweereza ekigulalo gye kino okiwulirize bulungi nnyo ekyolwaleero era njagala okitwala nga kintu kikulu nnyo ompuliriza bulungi nnyo njagala okitwala nga kintu kikulu nnyo lwaki njagala okitwale nga kintu kikulu nnyo ngenda kijja mu lugero olugamba nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi ebizibu tebimanya nnyumba mbi lwaki ebizibu tebimanya nnyumba mbi swattu oyinza okuba oyina engeri gy'okwasaganyamu obulamu bwo ne wajja wagwawo ekizibu ne kikuleetera okukyankalalamu mu mbeera ze ez'obuntu naye ngera kukusaba mu mbeera ez'obuntu ng'ekizibu kikugwiridde saagala opape mu luzungu kye bayita panic no lwaki ebiseera bisinga bw'obeera mu ssanyu ng'oseka olya bulungi buli kimu kikutambulira bulungi wattu tomanya nti abantu abalali mu kubonaabona bayita mu mbeera embi eri abali malwaliro eri abali makomera eri abali ebutabika eri atalina kyaggulo eri atalina kyamisana eri atalina school fees nga gwe obulamu bukutambulira bulungi kati bw'ofuna ekizibu nga toyina butya bumanyirivu kuyita mu kizibu ekyo ebiseera ebisinga oyinza okufuna oyinza okufuna deplosion oba shanta namuyimbwa oba depression oba kyetuyita ebirowoozo ate ebirowoozo birwadde bibitta kati okwewala depression oba okwewala ebirowoozo biyinza okutta ngenda kukusaba ekigambo kimu nti muganda wange bw'obanga ofunye ekizibu sooka otuule bw'omala okutuula ng'ofunye ekizibu mu kizibu ekyo yigiramu ebintu bingi nnyo ekizibu tegaba maziga tekuba kulumizibwa wabula libeera ssomo erikuwa okukyalenjingibwa mu bulamu bwo
n'omanya nti ekizibu kino kizze ngenda kivaamu ntya ngenda kugamba bweti kyali wange muganda wange senga wange bw'ofunanga ekizibu tosooka kupapanga sooka otule wansi okakkane bw'omala okukakkana okkirize nti ekizibu nkifunye bw'omala okukkiriza nti ekizibu nkifunye obuuze senga w'omutima gwo n'obwongo bwo ekizibu kino kivuddemu ntya bw'onoomanya okutuuza omutwe gwo nga topapye nti ekizibu kino kivuddemu ntya funa ekyokusalawo ekigenda okuyamba okuva mu kizibu ekyo naye mu kuva mu kizibu kino olina okusooka n'oyiga ekizibu kino kyazze kitya kyatuusewo kitya era ngenda kimalawo ntya ng'ofunye ekizibu togezanga okupapa ennyo kubuuza ku bantu nga tososegwe kennyini kwerowoozaako lwaki omuntu gw'okubira ng'ofunye ekizibu ayinza okuba nga ekizibu ekyo ku sayidi yo agenda kifuula mulyo gwe nga tomanyi nkiddamu bw'ofuna ekizibu n'omalaga papa okukubira omuntu oyo ekizibu kyo asobola okukifuula omulyo oba added advantage to himself or to herself sooka otule ng'omuntu osobola okuyita mu kizibu ekyo ate buli kizibu kibaako ekyokuyigiramu era omuntu atayigira mu bizibu kitegeeza tojja kuyigira ddala era toliyigira ddala lwaki ebizibu bye bimu ku ntiisa oba ze tuyita challenges mu luzungu omuntu omulamu ategeera z'alina okusanga mu nsi eno naye bw'ofuna challenge ogiyiseemu otya muganda wange togezanga n'otuula n'olowooza ogenda okwetta oba okunywa obutwa no eyo emboozi y'abakazi n'abasajja banafu abantu abamanyi tebalizotinga kukwetta oba kwejja mu bulamu omuntu yena gw'osanga yeetuzire kalina agudde yeetuze anywedde obutwa oyo natural abadde munafu ne bw'obanga alina omubiri gwenkananga ogwani n'omusanga ekyo kimugamba egenda weetuge oyo abeera munafu asemberayo ddala ebizibu bisanga b'amaanyi era okozesa amaanyi okijjawo ngenda kukusaba toddangawo n'ogaa nti ogenda kukosa solution yakwejjawo nedda okwetta si kyekikulu kubanga ne bw'onetta ekizibu tekivuddewo kisigaddewo ate bw'onetta teri agenda tegeera nti wafunye ekizibu ekyo era ekizibu ekyo gw'oyinza okwetta naye bw'olese emabega bagenda sigaza ebibuuzo aye no bayinza okugwa mu kizibu kyekimu naye ate bw'omala okutuula n'omanya ekizibu ekyo n'omanya bw'ogenda okijjawo kyangu nnyo okusigala mu bulamu nga bwe kizibu ekinaakugjawo mubaze kisolovinga ojja kuba okusobola okuba nga okwasaganya ebizibu bingi nnyo kyova olabagana tugamba nti enywera yerima tugamba nti enywera yekola ki enywera yerima manya abantu abamu mulina obutima obunafu ne mulina okuguma mu nsi kubanga ensi esanga basajja n'abakazi ensi esanga basajja n'abakazi tegenda sanga miti kuba n'emiti giyina sizoni y'empewo n'ey'enkuba mwegibonaabonera tegujja kukubira simu kubanga tegwogera n'entoba ze wakuŋŋaanira amazzi mu biseera by'enkuba n'entoba zirina ebizibu nti zijja kuga nti era amazzi gaatuyitiriddeko akubanga si gy'obeera toli omu ku byo buli kintu ku nsi kirina ekizibu kyakyo kati fuba okulaba nga ekizibu kyo osooka n'okituulamu n'okyemalira nga ggwe omuntu naye mu kizibu ekyo yigiramu ebintu bingi nnyo era in fact mu bizibu ebyo abantu bangi bategeeramu abantu abaagala mu bizibu ebyo abantu bategeeramu abalabe baabwe mu bizibu ebyo abantu bamanyiramu ntya bwe ŋŋenda okukwasaganya obulamu kubanga buli lw'otambula ku museetwe nga tolina kinnya tolina kakonge tolina koona tolina kisirikko tolina lusozi lw'osanze ebiseera bisinga okomekkereza bubi era kyova olabanga okutta engalabi yo n'ogituuza wansi teri luguudo lw'ojja ssanga nga gye lutandikira lejja lukomekkereza temulimu koona temulimu lusozi temulimu biwonko nkiddamu yensonga lwaki mbulamu ne bw'obanga olina emmotoka ng'ogivuga teri luguudo lutambula butereevu nga terulimu koona terimu binnya teruliko busozi kati ne mbulamu bwe butyo era kyova olaba nti abaana b'abagagga basinga obungi abazadde babaterawo omugongo bakolera ekkuba eggolokofu abaana abo bakomekkereza bafuuse ebizezengere kubanga tebasanze buzibu bulamu bwabwe
era ntera nnyo baga nti omuzadde fuba okulaba wadde olina ssente omwana omuteeke mu mbeera esobola okwemirizawo ng'omuntu nga tabeesinze ku bugagga bwo kubanga ebintu by'okoledde ebbanga eddene ono omwana ajja biraba ng'ebyokuzannya abitulemu abiri abimalewo ekijja okuddako afuuke muyiri ku kyalo oba afuuke omuswaswangule nga tasobola kuyimirizawo obulamu bwe kubanga teyamanya ebintu bino wabikola otya n'oba mugagga muyigirize abaana okukola muyigirize abaana okubeerawo mu bulamu nga tabeesinze ku biki by'olina ekigula lugikiwedde ennaku z'omwezi zo ziri 28 zakonka ku mwezi ogw'omunana omwaka 2024 ntandise bwe nti buno bubaka njala bugenderi bwa comrade mwenna abali ku social media platforms enjawulo okuli TikTok okuli Facebook n'abali mu WhatsApp groups kano kabyakwerinda ekitongole kya Museveni ekyabatujju ekya Chieftains of Military Intelligence saako n'ekya International Security Organization ekya ISO byateekateeka abampembe baabyo abali ku mitimbagano egy'enjawulo nga bakozesa logo za NUP n'eza People Power era bapostinga nnyo ebintu by'enkyukakyuka okwagala okusikiriza ba followers n'ekigenderera ekyokufuna soft target wokufuna abantu baagala okukwatirako amangu nkiddamu ekitongole kya Semwene ekya ISO badeploying abayaayi baabwe bambega ku social media platform okuli TikTok, Facebook ne WhatsApp groups abantu bano balina accounts ezisukka mu 10 bateekako ebintu by'enkyukakyuka era bapostinga nnyo kati naye bw'oveeri nga tomanyi n'ogamba nfunye comrade munnange ekivaamu ng'akuyingira mu kabokisi nga mutandika okunyumya ng'oluva kuno nakuli nakuli ekivaamu munne nga omuwa essimu ye oba ng'akuwa essimu yo oba ng'omuwa essimu yo nga ng'atusinkane nkuguliremu ekyemisana oba tumyemu kacaayi bw'ogenda okumusinkana okunywamu kacaayi oba ekyemisana todda kino kiri ku baana batamanyikiddwa nnyo muve ku baana be tumanyi ba comrade abali mu makomera n'abaga nti bawambibwa eriyo abaana nga tetubamanyi nenga bali ku social media bakola omulimu gw'enkyukakyuka abaana baffe bano bawambi bangi nnyo mu kakodi ako kati ngenda kugamba gwe comrade yenna ekigambo kiri kimu nti president Kyagulanyi ye president wa Uganda omulonde ye Kago Wagira inbox muzeesonyiwe weesonyiwe inbox weesonyiwe omuntu from nowhere n'akujja mu inbox yo n'akusendasenda n'akugajja tugende tunywe kyayi please naddala mu abaana abatamanyikiddwa bangi babawambi obasse kino ekintu kirimu ssente nnyingi nnyo bakiteeka ku media zonna abaganda baffe bangi bawambiddwa batalina mannya okwetoola eggwanga lyonna babasiba ne babatta era nga tebamanyi lwaki abaana bano basse njala kugamba gwe comrade ali eyo wagira postinga byopostinga gwe in fact oba osobola ne messenger giblocking messenger ku Facebook blocking inbox yo ku TikTok don't receive messages nkiddamu ng'omwana ali mu struggle blocking a message ku Facebook kubanga tofuna message blocking inbox ya TikTok for security reasons njone bwana abayagala nnyo tasobola kujja kuteekamu bakusudia kuteeka mbito bya kisiru twebeetaaga nnyo okusinga mulowooza obitegedde ebintu ebyo buli mwana wa nkyukakyuka yenna please ngenda kusaba blocking a message blocking a inbox ya TikTok blocking a messenger ya Facebook tokkiriza muntu yenna ku inboxinga kana akabinja kanene nnyo kawamba abaana basukka mu 10 buli lunaku ku social media ne babatwala ne bakomekereza nga abasimu nga temanyi ffe tumanyiko bano betumente gundi n'eri abaana bangi across the country babakola ekigambo kino nga temutegedde sonza mutegedde ekino nakyo kivuddeko bw'ova ku byango jagenda kuwangatto awo nawo nvuddewo ensonga endala ya kano njagala mukawa president naye akawulirize bulungi nnyo Mr. President nkulamusizaako ssebo kansubira nti oli bulungi kulikayo gye wakomye era weebale kuba nti otambuza emirimu gy'eggwanga kano njagala kagende eri ewuwo ssebo
waliwo abantu abateekateeka okujja kukubira amasimu okujja mu kabokisiko okukusa bate bakusinkane nga bantu bano mugatta omulimu oba talent y'okuyimba. Yoseri akasinkano ke yasinkanyamu abayimbi n'abalala yeesiga baagala kulaba batye bagenda okutuukirira mbubogeremu naawe ng'abogera ku music industry nenga mainly batagetinga gwokuwerayo butwa. Nkidda Mr. President wonna wooli nkusaba omuntu yena gwe bayita musician mu Uganda ng'omaze ebbanga toyogera naye obanga omanyi enjogera gye badde boogera togeza n'obasaba meeting nti bagenda kwogera naawe. No, a big no. Mission ebadde kuba mind kati gwe oyagala nnyo abayimbi era osobola obba audience mikwano gyo nimba mwayawukana osobola obba audience kati ngenda kusaba nakano nakwa blocking tebayitayo tebageza ne bajja olw'ensonga bagezaako nnyo okulaba kutuukako batya nga bakozesa abayimbi bano basobola okutuukako. Kino nakifunye nembadde mpita ayita ku mutimbagano wendabidde ka video kano nenconfirming nti information gye nnina ntuufu. Wulira bulungi nnyo. So njagala kwogera ne Bobby ku bino ebintu byendaba nga bwe mbyogedde byendaba nti byandireeta obuzibu abitereezeemu nze bwe ndowooza simukaka kiba kitegeeza nti bwe tuba at peace kasese bati at peace siina kibi kye njagalizaani Bobby. I do believe in freedom of speech. I do believe in peace. Mr. President kansubire nti oli kuno oba nakakutuusaako ngenda kusaba muganda wange tosinkana muyimbi yenna. Information nagifunye naye mbadde mpita ayita ku mutimbagano wensangidde ka video kano nenconfirming okusinzira mu sources zange kankadde bulungi oyinza okuba kuoli bakakusindikire. Eno information etegeeza nti bano kye babala kinene nnyo tebamuyimbi yenna akutuukira tutukusiiba olwasinkane munyumyemu ku nsonga za federation isimeza music industry simesi gwini nini bana kye baagala okukolera nkuba bano bafunye edda ssente. Wulira ono okusinzira ku byembagambi. So njagala kwogera ne Bobby ku bino ebintu byendaba nga bwe mbyogedde byendaba nti byandireeta obuzibu abitereezeemu nze bwe ndowooza simukaka kiba kitegeeza nti bwe tuba at peace kasese bati at peace siina kibi kye njagalizaani Bobby. I do believe in freedom of speech. I do believe in peace. So awo nawo nvuddewo bw'aba akafunye Mr. President akafune bulungi nnyo awo tuvuddewo. Ensonga endala ndowooza katugende ne kweno yeeyitewo lumu ndyoke nsimbula video mujja kutegeera. Bobolina mukwano gwo sengaawo taatawo ng'akola mu katale ka Owino market oba senti bali ku ddembe mugambe ebigambo bino mbyogedde ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024. Wulira bulungi mwenna abakolera mu katale ka senti bali ku ddembe oba ke bayita Owino buno obubaka bwammwe ngenda kusaba temuddamu kuleka sente zammwe mu katale k'Owino mu midaala gyammwe. Kapito wammwe mumukendeezeeko mukendeeze ne ku kapito wammwe. Nkiddamu gwe wenna ng'okulya mu katale k'Owino toddamu kulekamu sente zo ate kendeeza ku kapito wo ali mu katale k'Owino okowala ebigenda okuddirira byebiriwa. Wano njala muntagingire Odrek Lwabogo omusezi muntagingire ne Frank Kajiji tumwebaze bajja bere ku video eno. Kampala City Council naye bere ku video eno. Muwulire bulungi nnyo. Mu meeting ezaatula ez'ekyama abantu b'Owino ze bataamanya oluvannyuma lw'okuleeta omukyalo oyo Munyarwanda nga bagobye musajja mukulu yali akulira akatale ako Onkajja Kayongo kwesimanyi oba ali mu nsi ki musajja wattu. Bwe baleeta omukyalo oyo Munyarwanda n'akyankalanya akatale okukatuusa waakatuusizza. Wetwogerera essaawa zino njala bategeeza bano bakolera mu katale k'Owino mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa nti essaawa yonna akatale ako bandika kumako omuliro oba bandikateekako ekibaluka. Nkiddamu akatale k'Owino essaawa yonna bandika kumako omuliro oba bandikateekako ekibaluka. Mumpulya bulungi nnyo bandika kumako ogufumba oba bandikateekako ekibaluka azini bomu kubanga akatale kano already
kandibanga kamaze dda okuba nti kawanyisiganyiziddwa mu mikono nga abali babegawo ekintu kino kuliko Audrey Kulwabwogo ne Frank Kajiji tumwebaze ne First Family nga akatale ako bakeetaaga. Akatale kano bagenda kagabanyaamu abasuubuzi b'omu Kampala abanene 6 naye nasobodde funako basatu. Kuno kuliko Sudiru Paleria, kuliko Kitandwe ne Bosco n'abalala ababanga bagabanyedde akatale kano nga balinze kimuka ku makomuli bakakubako bomu bo basobola okuba nti batwala akatale kano bakegabire. Naye nga bali babegawo ekintu kino kuliko Audrey Kulwabwogo ne Frank Kajiji tumwebaze. Ye ono omuvubuka eyita omugagga mu kibuga nga n'ennaku z'entono komuyita Ham ye yimunteekateeka eno yagabanye omwala gwe Nakivu okuva wa Kiseka mpaka ku ssaawa ya Queen. Era ndowooza muyinza okulanga batandise okuguzimbako waggulu basobole okutuuzaako amaduuka ku mwalo ogwo. Mujja kiraba very soon. Mujja kiraba very soon. Munaaga nti ate saabagambye. Ono ye Ham Miss Kigundi yafunye yagabanye omwala gwe Nakivu okuva wa Kiseka eri gye guva mpaka ku ssaawa ya Queen. Bagenda kuddamu baguzimbe bulungi nnyo bagusiiringe waggulu. Ono ye atekeko amaduuka ge mu ngeri y'okugabana buli kimu ekiri mu Buganda ne mu Kampala nga bakyegabanya. Kale yensonga lwaki jagadde okubagamba ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Gwalina Omuganda wo ng'akola mu katale k'owino akendeze capital n'ensimbi ze baziggyemu kubanga kino bwe nkyogera bayinza okukyusamu formation nga gye bakikolamu naye nga mukimanyi nti akatale k'owino baagala kukajjawo babe nga basindiikiriza Abaganda bonna ng'enteekateeka y'omwami ono bweri nti ajja kuwavuwaza abasajja n'abakazi Abaganda mu nkola y'emu yeeyo. Alright. Ekyo nakyo mukitegedde. Nakano njagala kagende eri Mr. President n'ekibiina kya National Platform so ne People Power. Mumpulirize bulungi nnyo. Yo Seriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kaleeche ensi temuzizide ensanga bisibi na nnyini Kabuyonja etambula. Yawadde ebiragiro ebikakkali eri basajja be badde ba RDC okwetoola eggwanga lyonna okukola obukubirire okuba nti bagezaako nnyo okuteekawo obuvuyo okuba nti office za NUP okwetoola eggwanga lyonna zonna zibeera mu nsasagge n'okuba nti zirumbibwa n'okumenyebwa sinakindi zikumweko omuliro. Kino kigenda kuba kikolebwa ba RDCs anaaba aganye okutwala ebiragiro bya Yoseri ono bw'ataafiire bulamu ayinza okugoba mu office essaawa yonna nkiddamu. Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa the so-called Museveni instructed all his RDCs to work with all security organs across the country to make sure that all NUP offices countrywide are dismantled or are set on fire. Whoever doesn't correspond with these orders, he or she might lose his job or his life. So na mukitegedde bulungi nnyo. Era message njala mugitwale mugitegeere nti bagenda kikola ba RDC ku biragiro bya Museveni kubanga baagala kujja buli kimu kye baagala otuuka mu kalulu kali ke bagenda okwebbira baddene mu kati nga balowooza buli kimu amaze okukikola mukategedde bulungi nnyo. Nakyo mukitegedde. Kati tugenze ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Ensonga endala ngenda kusaba comrade mwenna abali ku social media platform Deno jabaita regional parliament seating temujuwa nnyo makulu. Don't hype it. Lwaki temuji hypinga. Eno scam. Bwefa kubera scam ate eno munange indirect campaign ya NRM National Buzz Movement. Ulira. Regional parliament seating eno scam ekyokubiri indirect campaign aba campaigningira NRM. Ompulira bulungi nnyo ba campaigningira NRM. Erimu ebintu biringa bisatu. 1 scam, ekyokubiri indirect campaign, n'ekyokusatu nja kibagamba. N'ekyo njagadde musooke mutegeere nti eno si normal sitting ya buludde. Ekyokubiri ngenda basaba temulekaana nnyo n'abantu bagenze eyo. Lwaki? Ekisookera ddala okujjawo nga nze oluzungu lwe nasoma lwanjawulo ku lwe bayogera mu Uganda ne parliament lwekozesa mu mateeka. Lwaki? Omuntu bw'agamba nti
parliament egenda tambula mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo kye tuyita region seating. Ngera mufune bulungi nnyo. Parliament ebanga egenda tutula mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga it's a region seating. Kyandibadde nti bamemba parliament abalonde abava mu bitundu ebyo be bandibadde bateekateekebwa okuba nti bebatula mu bitundu byabwe. Abava mu mambuka gonna era bamemba parliament abava mu mambuka bandibadde bakola ki? Batuula eyo ne boogera ensonga zaabwe. If it is ng'ekigambo kiri region what parliamentary regional seating kitegeeza nti bano bonna bava mu region ez'endala bandibadde bawummuzizzaako engalabi zaabwe nga bali mu region zaabwe. Okitegeera oba munfuna bulungi nnyo nti banga parliament bagitutendegera kubeera it's a regional parliament seating nti bamemba parliament abava mu mambuka ga Uganda be bandibadde bali mu mambuka ga Uganda nga batuuzizza parliament yaabwe eyo bo nga bo. Kuba gwava mu region endala tolina kyomanyi mu region eri. Tomanyi bizibu biriyo. Ompulira bulungi tomanyi bizibu biriyo. Kiki ekikutwala obeere mu parliament eyo ng'ogituddemu nga tomanyi bizibu byayo si gy'ozaalibwa. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Bano bayogedde nti bagenda ku regional parliament seating kitwale nti bano ba MP ba Uganda bonna bano kati kitwale nti bano eno video ngenda kuddamu njikuzannyire kitwale nti bano ba MP ba Uganda bonna abatasobola kunnyonnyola nsonga zino nazibu zitegeera kankaddemu kano kategeere nti bano ba MP ba Uganda bonna embuzi ezo bali bazitwala kulya muddo. Omulaalo n'aziddiza mu ddoboozi lyazo mwe zoogerera ne zikyuka zonna ne ziddamu nga zimuddamu. Kati Anita Amongi ne gurupu ya NRM bakutamu ba parliament 554 lwe bakyusa timing bonna obwongo babuziza kati kitwale nti zino bano bambe parliament bonna bano. Kati meeting yabo yatudde yatandise dda naye obadde okimanyi nti buli member parliament yenna eyasitudde engalabi ye ne suitcase ye doza na bupiira bugali mpitawa kwa account ye yamaze kufunako milioni 5 enkalu eza Uganda. Yamaze kufuna milioni 5 okuva kwa account ye ntisere zigwako milioni 5. Bino bigambo si byange bya MP Mulamba. But for me, I told you earlier that I'm not going. You had my statement, you had my what? Why did you put that money there? Of course, it is some good money, but to a member of parliament, that's not too much money. Even if you want it to be recovered today, I can recover it. Go amount to sola kumamba, obamwe mulinda, tukole political bullying. Bona lebo member yaziza yezize batadde ku account. Nze nsubire ekyo temujja kukiraba ku season eno. Eyazitaddeyo ajjaze recovery mbira. Buli muntu yafunye milioni meka, buli muntu yafunye milioni 5. Naye soko tunde gano gemu ku masomero agali mu Northern Uganda, buli MP yafunye milioni 5. Lino gemu ku masomero agaliyo. Bana Uganda bannange. Yero government yaffe ya Uganda wenjogerere essaawa zino. Ntuse ku ssomero liri eno mu Northern Uganda mu district gye bayita Noya district. Mu sub-county bagiyita Lee sub-county. Ekitundu bakiyita kwa Kidulu nga bulijjo. Eno ye class abaana mwe basomera ate ng'essomero lino lya gavumenti. Wogero tunda wano mu maaso waliwo bbulooka lwakuba unfortunately mu biseera nga byaloko abaana bawumudde ebbulooka ezo
abaana bazikozesanga obutebe ne batuulako nga basoma ne gavumenti yaffe obutaswalwa mulabe essomero liryo lya mpagi lya ssubi naye nga gavumenti yaffe gye twagala ennyo bwetyo wekozesa abannansi ne babonaabona ng'omwana munnansi mazima ddala anaasoma ddi mu mbeera eno n'abaako ekyokulabirako ng'abakulembeze abalala mugirabe yiino mujekkaanye zizino blackboard mulinza okulowooza nimba kati eno kiraasi ndala n'eri maaso kiraasi ndala ne weebuuze omwana asoma mu kiraasi eno nga walinga n'ebiri mu kiraasi endala akumi abalina otula guno omwaka naye bali mu mbeera mbi essomero lino lya gavumenti twetaaga omuntu kinnoomu yenna alina obusobozi ajja ayamba essomero lino muli aba yonna yonna muliza okulowooza ssabo ne si ssabo lino ssomero lya gavumenti era bonna abakozi mu gavumenti kinnoomu kampani zonna ebye abalina obusobozi mujje muyambe lino essomero lisobole okuyamba bannansi abantu beeno balinga batali bannayuganda beetaaga obuyambi abaana be basomera mu mbeera mbi mu kirasi lumwezo munda batuula ku bbulooka ne wabula tebalina butebe batusaba buli kinnoomu alina obusobozi kati ebiseera mu batuyita ba critique simanyi we are criticizing each and everything but sometimes owulira mu bisungu wagala kotta n'osirika n'ogamba no kansirike kati parliament bagitutte mamboka gana amasomero ate lino limu ku go mangi nnyo ne buli mumba parliament yagenza okusimbula suitcase ye waka ng'afunye milioni 50 ku akaunti ye bali mu kuzina nkudi bali mu loogi bibateesa tebikwatagana na development eri mamboka ate nga n'abagenzi they are not supposed to be there. If it is a regional parliament sitting, that means all MPs who are elected from that region, they are the ones supposed to be there sitting, discussing the regional problems. But they have collected all these goats from different areas of the country to go and join other goats to discuss total nonsense. When the infrastructures in the northern part of Uganda, they are still in such a solid state. Ngiramoga, we are criticizing, we are critiquing. Kati mwenguza mwenakuzanyira akatandika na akembuzi. Then nzire nkulabigire essomero liri. Tako. Kanzire nkuzanyira essomero lino. Bannayuganda bannange, yeno gavumenti yaffe eya Uganda wenjogerera essaawa zino ntuuse ku ssomero liri eno mu Northern Uganda mu disitulikiti gye bayita Noya district mu sabukawunti bagiyita Lee sabukawunti, ekitundu bakiyita Kwakidulu nga bulijjo. Eno ye kilaasi abaana mwe basomera ate ng'essomero lino lya gavumenti. Wogero tunda wano mu maaso waliwo bbulooka lwakuba unfortunately mu biseera nga byaloko abaana bawumudde ebbulooka ezo abaana bazikozesanga obutebe ne batuulako nga basoma ne gavumenti yaffe obutaswalwa. Mulabe essomero liryo lya mpagi lya ssubi naye nga gavumenti yaffe gye twagala ennyo bwetyo wekozesa abannansi ne babonaabona ng'omwana munnansi mazima ddala anaasoma ddi mu mbeera eno n'abaako ekyokulabirako ng'abakulembeze abalala. Mugirabe yiino mujekkaanye zizino blackboard mulinza okulowooza nimba kati eno kiraasi ndala n'eri maaso kiraasi ndala ne weebuuze omwana asoma mu kiraasi eno nga walinga n'ebiri mu kiraasi endala. Akumi abalina otula guno omwaka naye bali mu mbeera mbi. Essomero lino lya gavumenti. Twetaaga omuntu kinnoomu yenna alina obusobozi ajja ayamba essomero lino. Muli aba yonna yonna muliza okulowooza ssabo ne si ssabo lino ssomero lya gavumenti. Era bonna abakozi mu gavumenti kinnoomu kampani zonna ebye abalina obusobozi mujje muyambe lino essomero lisobole okuyamba bannansi. Abantu beeno balinga batali bannayuganda beetaaga obuyambi abaana be basomera mu mbeera mbi. Mu kirasi lumwezo munda batuula ku bbulooka ne wabula tebalina butebe. Batusaba buli kinnoomu alina obusobozi Right. Kati mbadde siriwo nenga mbadde ngoberera gena mu social media. Anjero bategeeza banyabo ne basebo. Njero ko baza president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu
webale kujja naffe notuteekamu amaanyi agogera ensonga zino abantu bate bategera ebituufu biri mu Uganda ebyobufuzi. Lwaki? Njala kugamba waliwo ekizibu ekibadde mu Uganda ng'ensi tekitegeera. Kizibu ki? Ekizibu kibadde nti ffenna tubadde tulowooza nti omuntu bw'asoma n'afuna diguri obanga wa senior 6 oba munnabyabufuzi nti mu kaseera ako yaba agenda okutegeerera abantu naye abagenda okukola ki okubategeera. Naye tugenza okizuula nti abantu abamu tebategeererako ddala nga beetaaga magezi mazaale na bukulembeze. Abantu abamu si bakulembeze wabula baali banoonya ssente era ssente bazifunye tebafa ku bantu ba bulijjo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa buli member parliament yenna eyasituse n'agenda ng'agamba nti wa opposition oba wa UPC oba wa DP oba wa National Unity Platform nga nti oyo si wa National Unity Platform si wa DP wa NRM. Nkiddamu from today onwards I call upon all NUP supporters, stroke people power supporters across the world. If you get to know any MOP related to National Platform who decided to go against the orders of the National Platform, he's not a member of NUP. He's a member of National Labour's Movement. Nkiddamu MOP yenna yagenze tomusuubira nti wa kibiina kya National Platform, njogera ku National Platform aba NRM abadde beekwesa ebbanga lyonna nga temubamanyi. Nakugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Ekibiina bwe kiba kikugambye nti ekigenda okukolebwa kikyamu togenda era nga tebagenda kuvuna lwaki togenze. Nkiddamu ekibiina bwe kikugamba nti gundi ekigenda okukolebwa kikyamu nnyo tetukkiriziganya nakyo kya buli bwanguzi gwe n'ogamba nti ogenze kitegeeza nti ogenze okuwagira kibiina kya NRM. Okuva n'olwaleero buli member parliament yagenze eggulu ng'agamba nti wa National Platform si wa National Platform oyo wa National Labour's Movement. Kibiina kyabatujju era kyababbi. Temuddamu kwebuzaabuza nga bafuka bana mubategedde bonna abagenze. Bonna mubamanyi. Bonna ba NRM tekuli wa NUP bonna ba NRM. Era Mr. President nkusaba buli muntu yagenze kati sawa ya action. Mumuwandiikire bolo mugambe nti yes. Asobola okusigala mu parliament ng'omuntu nga ye ng'akiikirira omutwe gwe takyakiikirira interest za National Platform era tategana kusala ku kitebe abe ng'agenze kiba kiwedde. Zamufunye bulungi nnyo. Ebigambo ebyayogeddwa Mathias Mpuuga Nsamba, ebigambo ebyayogeddwa Abedi Bwanika, ebigambo ebyo mubireke nga babyogedde olw'ensonga temumanyi bwe mbadde mudiringa nabo n'abagamba dda. Lwaki? Kibadde kibi nnyo mu bulamu bwaffe bannayuganda nti tetwamanya abantu be twali tulowooza nti bannabyabufuzi wattu ate tebaali bannabyabufuzi baali basiru balagavu. Jjukira omusiru azaala, omusiru akula, omusiru akola ki? Azzukuza. Njagala owulirize omusajja ono omukulu ow'emyaka emikulu Abedi Bwanika azinika pale. Akimanyi bulungi nnyo nti leader of opposition abeera omu era tewatalina vice atalina vice wabula ye bwe yatuuse eggulu ng'alina urban excitement bino byayogedde olyoka otegere nti ono eyeeyita omusawo naye nga musawo wa bisolo bo ng'alina butono n'ebigambo byayogedde ng'agamba nti George Ssenyonyi yagenda okuzannya volleyball. Parliament erina department ez'enjawulo omuli ne sports. So tournament bwebezze nga yagenda mu East Africa buli muntu waddembe ogenda obutagenda kati bwajja n'akuleetera issue nti Ssenyonyi yagenda. Njagala kubuuza kansooke mbaza nyere kano omusajja ono ng'ayogera byayogedde wulira yagambye bw'ati.
Article 82A(1) clearly says that there shall be a leader of opposition in the parliament. In absence of the leader of opposition, Dr. Ben Bwanika is able, willing, and ready. I'm a member of parliament from Chimanya Kawonera, Masaka City, and I'm a member of the National Unity Platform. Oyo ye mukulu eyeeyita Abedi Bwanika era nga yeeyita omuyivu ow'ekitiibwa. Kati katugende ku mulala mujja kakasa nti abasajja bano okutegeera kwabwe kutono nnyo era tembawabudde. Ono yayegambye bw'ati, wulira. Njagenda mu regional parliament zino tezina tteeka lyezimenya, tezina kyezikyoboola, nekyeboogerako ng'ensaasaanya bakyogeramu mu ngeri ya kikwate bukusu. Parliament terina nsimbi zeesaasaanya mu ngeri ya tyobooko. Buli nsimbi zeesaasaanya zisaasaanyizibwa kubanga zirina okusaasaanyizibwa okukola obuvunaanyizibwa obwo. Muto wange leader opposition batanaba kwagala kusigala nga yeekulembera yekka n'ab'omu maka ge, akkirize okuwabulwa. Omuntu yenna atawabulwa aba tasobola kukulembera bantu. Bw'owabulwa n'oddiriza ky'obadde olina tebubeera bunafu. Okukkiriza okuwabulibwa kye kimu ku bifuula omukulembeze ow'amaanyi. Sigenda kamalayo. Mukulu Mpuuga de Mapuuga, mbadde sikyakwabulira naye njagadde okugamba nti buli lwova mu giraasi ezibadde zitangaala n'oteekako giraasi ezokya old, kitegeeza okweka facial expression yo, okweka okwogera kwa face yo n'amaaso go, kitegeeza olina ekintu ky'okweka. Ekyo nga nkimaze. Bwe tudda mu kwogera ku kubuulirirwa oba abeetaaga okubuulirirwa, Yoweri Ssennyonyi yandibanga teyeetaaga kubuulirirwa, gwe weetaaga okubuulirirwa. Yeggwe President ne bakulu banne baakuyita okubuulirira ku bintu by'enkusimbyo zizzaayo n'okwetondera eggwanga, wakikola. Bwe banga baasobola okuyita bakulu banne ne bakubuulirira n'ogaana okutwala okubuulirira kwabwe, kati gw'osuubidde okuvaayo ogere ku kubuulirirwa kigenda kukuyamba ki? Kitegeeza nti oba weekubye eggoolo. Ndi wano okutegeeza nti gwe wawoma omutwe mu kugoba honorable Zaake mu ofisi ye wa commissioner. Ompulya bulungi nnyo. Era gwe omu kennyini gwe wawoma omutwe ogamba speaker aleme kukkiriza Zaake wadde kkooti yamugamba adde mu ofisi ye, ne mulemesa Zaake okudda mu ofisi eyo. Era njala okutegeeza gwe omu abalemesa Yoweri Ssennyonyi n'okutuuka okufuna katafuna musaala ku bukiiko bwonna bw'alina okutuulako nga leader of opposition, gwe kennyini ne mukazi wo Anita Amongi gwe wamulemesa okutuula ku bukiiko obwo era takyabukiikako. Kati mukulu, osuubidde nti Yoweri Ssennyonyi agenda kujja atule ku bukiiko nga gwe kennyini wamulemesa? Osuubidde Yoweri Ssennyonyi agenda kujja atandike mu public okubanja omusala nga gwe kennyini wagumulemesa? Ebintu bino mbikola naye okalya ddakaddadda. Mukulu, ebikolo bino mukoze bingi nnyo naye ensi egende bategeera. Omuntu goyita amateur in politics nti yali news anchor oba musomi wa mawulire ku TV is more popular than you and is more intelligent than you. Joweri amanyikiddwa okusinga era Joweri mugezi n'okusinga bibigo byekozesa biri eby'oluzungu. Lwaki akusinga? Bwe yali ng'akyali chairman wa Kosase, bwe mba serabidde akakiiko akaali kasoya ebitongole bya gavumenti n'okubba kwabyo, yafulumya lipoota nnyingi nnyo ez'obuli bw'enguzi. Gwe kennyini ne mukama wa Anita Amongi era girlfriend wo mwatuliranga alipoota zino. Naye gwe bukyanga ofuuka commissioner entebe gye walemanyiramu gyakugoberamu oba wali leader of opposition, osobola otubulirawo alipoota yonna eyava mu kakiiko gye wateekako essira nti gino bakiteeke mu nkola oba kino bakikole kino bakijjewo, nga n'eyabasibe baffe bwatunda wagigaanira ng'essaawa zino for the first time in history oli mu kuteekateeka okujjako bannayuganda bonna obukadde 49 eddembe lyabwe lironda omukulembeze butereevu baliteeke mu parliament. Ngera tegeeza bannayuganda mwenna olwaliro official ebbago erigenda okujja mu parliament nga likyusa obuyinza bwe mu kulonda president. Oyo omusajja Mpuuga yali mu kulibaga essaawa zino
era agenda dileta alite bowling liyite babajjeko okulonda president nga mulonda mu parliament nga bameba parliament balonda president oyo yennyini agamba nti wankyuka ompulira bulungi nnyo bamba mwogera ebigambo bino mubeere bagufu nnyo kubanga ennaku zino tutegera twogera ensonga zino kitegedde bulungi nnyo. Ekyokubiri njala sooka kutegeeza mukulu Mpuuga ne gurupu yo. 1 ku nsi kuliko ebiwayi bibiri kubeerako ekiwayi ekiwakanya oba ekiwange ekiwagira kiba kya bulabe nnyo okulowooza nti gwe osobola okuyimiriza amagulu abiri ku sayidi zombi tekisoboka. 1 gwe kennyini ng'omuntu ogamba nti wasoma era oli munnamateeka oli wa kitiibwa ekikyamu kiba kikyamu ne bw'okyongerako kikyamu kinnakyo tekifuuka kituufu era kisigala kifu. Okumala obudde bwa bannayuganda nga mbabuzaabuza musalewo olumu mugende mukole ebintu bye mutujja bategeera kati wano abasinga obungi batategeerera kati kansoke mbategeeze nno mutegeere bulungi nnyo. Lwadde terubulusa ekibiina ekya FDC Ritadikano Kizza Besigye ne banne Balukwago basabye ekisazibwemu bo ne baligestalinga ekyabwe kibali gestalinga mukimanyi bakibagambira kwamba desiriwo njala tegeeza banyabo ne basebo nti mzize mbagamba bigambo nonga muloza nabaga nti FDC planning okuleeta ekibiina kyayo ne mbagamba ne Mpuuga Mathias planning okuleeta ekibiina kye ekibiina katonga jjula ewali Besigye basazeewo nti bayuwe ekibiina kya FDC batandikewo ekibiina ekyabwe nabasavinze the Electoral Commission ekibiina kyabwe kino bakiyita PFF People's Front for Freedom era nga akasanduke ka posta kaabwe kali mukaaga Katonga Road Kampala ebbaluwa no bagiwadde nga kuzomeza 27 mwezi ogw'omunaana era ne basayininga bulungi nnyo. Kati lubadde terulibusa omanyi nabagamba nti bano bakola ebintu nga balowooza ensi tetegeera banyabo ne basebo nabagamba nti Museveni apulaninga okukola ekintu ekyefaananyiriza people power oba kifaananyiriza NOP nti bwe tunaatuuka mu kulonda eriyo baganda baffe eriyo bataata baffe basenga baffe bakojja baffe bajjajjaffe bwawulira ekigambo people power kimulowoozesa nti oyo ekyabulanyi oba ye NOP. Kati bano bakoze PFF okwefaananyiriza people power ate ne mbagamba n'Empuuga yakola PPF eddagala ly'enziku naye okwefaananyiriza people power. Kati nga mbaga nti ebibuuka bitalaganye bitera okubagana empawa ate era wandikola ekintu okulumya omuntu wattu newunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki ogambe emmese ensoli mabiri tezeekwatidde mu kituli owaye ogambe ensoli mabiri tezeekwatidde mu kituli tezizadde omusonso gutya. Bano already batadde application yaabwe muki mu Electoral Commission bawandiise PFF lubadde teruluusa ekibiina kya Mpuuga kyeyekwekangaloza tetukimanyi nga ate nakibagamba dda ekya PPF eddagala ly'enziku nakyo olw'ennaku ennaku z'omwezi 27 kiwandiikidde Electoral Commission nga kyemulugunya ku kibiina kya Besigye nga baga nti ekibiina kya Besigye ekipya kifaanaganira ddala n'ekya Mpuuga. Kati wano Mpuuga kyeyakoze aloza tetutegeera yayise mu General Secretary we gwe bayita Spartan Achilles Mukanji gwe yayiseemu n'awandiika ng'agamba bw'ati Katonda nnyo kankusomereko kino ekyaba kiyita People's Powers Front kino ekyaba kiyita people bakiyita n'amanyi agala kusigategereka. Kati beesanze ng'ebintu bye byonna bikwatagana era nga bifaanagana ompulya bulungi nnyo. Kati bonna ba state mafias bakola idinze mu kintu kimu ne beesanze nga ekintu kino kijja bayiwayo kibalabisa olwedde kyabalabisizza dda nakugabulya lwanyisa Kyagulanyi janga weesibye engoye ba 8 kubanga ojja kumala weerabise ensoli mabiri zeesanze mu kituli kimu ne zizaala omusonso ensoli mabiri Besigye n'Empuuga beesanze mu kituli kimu
ne bazaala omusonso kati batandise okuyombera muli nenga Kyagulanyi ku bulwanyisa atudde wali ebbaluwa yine eyampuuga bakuba kozesa secretary general yiyo agiwandiise era ne commission egifunye kati eri eyabesigye yeno wano eyabesigye ne commission yagifunye kati ndoza mutegedde abasajja bano omuzannyo gobadde bazanya all along nga bekweka bebuzaabuza nenga electoral commission lagirira nti yakomadde okuwandiisa ebibiina by'obufuzi era tegenda kukkiriza kuwandiisa kintu kyonna naye PFF request ye receivingiddwa eno PPF byonna obwowulira ennyukuta zifaanagana ekyabesi gye bakiyita PFF ekyampuga bakiyita PPF ne mujjukire PPF ddagala lya nziku kati eri PFF obaka abamuyinza obutabitegeera kambibaddiremu wano ekibiina kya Besigye ekipiba kiyita People's Front for Freedom. People's Front for Freedom kyekibiina kya Besigye ekipya ekyampuuga Demapuuga ng'ayita mu Secretary General bakiyita People's Power Front PPF. Bonna beesanze nga bali mu kintu kyekimu nga kifaanagana ne balwanyisa omuntu ogwo Kyagulanyi tannabanyiga tannakola kintu kyonna ne bazannya omuzannyo guno kati nze ngenda bagamba bwati electoral commission the constitutional minister whatever who are concerned about these issues of political parties, don't waste your time. Please register all these fucking shit political parties once for all. Please don't waste time or register all those fucking stinking political parties once for all. Let them come. Mutu yambe tumutumalira buddembu ate balwana no byonna biregisteringe mu bibabewo buli mwaka oli kikyajje. At one time nagamba abantu nti waliwo bannabyabufuzi abalina okufa eggwanga okufuna emirembe. Abantu abo message eno bagitegera obudde bugenze. Ekituufu kiri nti abantu balina okufa. Era bye na mentioning abayo bennyini abalina okufa mwalo lumalooza nsaaga abantu balina okufa Uganda okubeera liberated. The fact is bennayogerako abalina okufa ze zino zennyini embaata zanyi teziri mu kukola ebintu bino. So, Electoral Commission, this money Constitutional Review Commission, this make Kasasiro Courts of Law, don't waste your time and money. Just do one thing, register all those political parties and let them make it. We shall solve them. Mutuyambe tembale mubaleke buli kimu kiregistering bibiri tujja babulira lwaki enkoko terya kyaggulu ati lwaki enkoko bwinywa amazzi tefuka eno last resort yaabwe tebana kye bagenda kukola mubi temutegana kudda moyo olokoso mbaleke ba registering ebintu byabwe bajje bulungi nnyo tubeetaaga naye ekizibu kigenda kubeera bwe kiti buli president jjana w'ekibiina ekyo najje mugenda okukolera activities za making sure nti baba wa SF sabasukka mu 10 public eri bitter and the public is watching. Make sure bakiwandiisa ne kibeera mu existence buli member waakyo nga mukulu mu kibiina ekyo alina okuba nga muwadde ba SFC 10 abamukuuma otherwise abantu bagenda bakuba awo tugenda kulwawo mukitegedde bulungi nnyo emizaayo gy'abaana abantu awo tuvuddewo tetwagala tulwewo nnyo tugende ku nsonga endala kuba obudde ndaa butambula bulungi nnyo era ndowooza njala tusale ebyobufuzi ebirala buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekya pulezidenti omanyi nekiraka nkibagambe eno message njagala egende buli muntu yenna akolera mu 7 okuva ku LS1 mpaka ku office esembayo njala bategeeza banene bane bassebo ensi teyeerabira ensi emanyi
buli muntu yenna ali mu kukola ekikolobero mu budde buno ensi emanyi era ensi tegeerabira lwaki ojja kukola ekikolobero omuntu kubanga owagira ena oba oli wa ena oba oli mu state ng'oli state mafia oba state agent ensi tegenda kukwerabira ensi emanyi lwaki mu kuziiko kwabadde Kayunga eyo President alina omuntu gwe yalabisizza neffe twali twaboogerako dda kumbe naye yali yamulaba dda era abantu bamanyi omukulu olwamuyita Kalangwa musajja munyarwanda from nowhere is fucking rich aina miles of land e Kayunga almost ndoza Kayunga 70% ya Kalangwa nenge ettaka lya kumira first family omukulu nalina mwogerako dda simanyi na mwaka ki ka video kano kaddakiika 5 sigenda kamalayo naye kansooke nkazanye mbawe ka speech ka president kadde mutulyoka tusimbule party to ya video bino byali bigambo byange omugenzi Fefe Kasirbugo chemano wose 5 weka yunga yattibwa ani yamutta era bamutta butya munange abantu bano bamanya nti Fefe Kasirbugo olw'ensonga nti abadde aweleza mu Buganda ajja kuba muntu muzibu nnyo mu nsonga z'ettaka olw'okuba nti wangu lwa chemano wose 5 ebagezaako nnyo omwogereza n'agaana naye lwaki lulibusa state neekubira omumpembe waayo Kalangwa neekubira RDC neekubira ne DPC nabategeeza nti omukulu oyo omuwoninge asooka ave ku nsonga z'ettaka bw'ataziveeko ajja kufuna obuzibu lwaki lulibusa state neenoonya baani begenda okukozesa state yakola bweti kino mugenda kiwulira ne mugenda kutya ate saagala atya omugenzi Fefe Kasirbugo yali tamanyi nti bamuteekeddeteekedde enfa ekola olunaku ekisooka operation yakolebwa ng'etegekeddwa state DPC RDC ne Kalangwa ne banoonya ani asobola okujja Fefe Kasirbugo mu nju ye baakozesa ani era baakikola batya state yeyambisa mukwano nfanfe owa Fefe Kasirbugo eyamukubira essimu mu matumbi budde n'amugamba nti chairman nina ekizibu njagala kunnyamba era nzijawwo nga chairman okuba nti muntu w'abantu nga niyamukubira essimu mukwano gw'enfanfe chairman tiyagaana kukwata ssimu wadde okumugamba kale jangu tulabe ensonga zino ompulira bulungi eyafulumya Fefe Kasirbugo yali mukwano gw'enfanfe yamukubira essimu on behalf of state omwami ono afulume bwamala omukubira essimu namuga chairman n'ebizibu naye njagala kujja kunnyambako tulabe engeri gyekikwasaganya mu chairman okuba nti tulabadde mukwano gw'enfanfe bwe basala muzikiti ate ng'amanyikiddwa nti mukwano gwe Fefe Ka tasobola kugaana kujja yatasobola kugaana kuggulawo oluggi era bwe bamukubira essimu Fefe Ka n'awulira n'amugamba jangu omwami n'ajja bulungi nnyo Fefe Kasirbugo n'aggulawo olwaggulawo bamukaba mu kumukaba poliisi yaliwo n'amagye gaaliwo naye mu kubaawo batwala Fefe Kasirbugo bamukunguza bamutwala ewa RDC nga ne DPC amanye bamutwala wa RDC omugenzi Fefe Kasirbugo bamutuusaayo RDC amugamba munnange tufunye complete nyingi ku nsonga z'ettaka naye tubadde tukusaba ensonga z'ettaka zino zifeemu era toddamu zogerako leka kuyingira mu nteekateeka ya gavumenti n'enteekateeka za Kalangwa okuba nti oyingira mu ntegeka ze ez'okutwala ettaka ly'e Kayunga era n'amugamba nze kasita otegedde message yange nkutadde odde ewaka munnange RDC ata Fefe Kasirbugo omumpembe Kalangwa akubira RDC ne DPC bagamba mulete Fefe Kasirbugo maka gange DPC n'abasajja be nga bakwata omugenzi Fefe Kasirbugo nga bamutwala mu maka ga Kalangwa operation eri yatandika 7 okumala omusibamu omuguwa bakimala 9 mutta ogw'ekiro Fefe Ka bamutuusa ewa Kalangwa kye yakola ng'alagira basajja be nga batta omugenzi Fefe Kasirbugo mu maka ga Kalangwa gwennyini era bamala mutta nga bakwata omulambo gwa Fefe Kasirbugo nga baguleeta nga bagwambikamu omuguwa nga bamufuula nti yeetuze era ng'omulambo baguleka waawo nga balumba omukyalo ono nga bamugamba maama ebintu byonna nga babire bigende mu maaso tetwagala kuddamu kuwulira nti wategeddeko ekintu kyonna ekigenda mu maaso wadde okutegeeza bamawulire ku nsonga zonna ezigenda mu maaso
ne muganda wono muganda wa Fefe Kaserugo yomu ku bantu abamanyi ekituufu ekyatta muganda we ate nga li mu lukwe yalumanyako sagala media sagala mundabya bufuya ddamu kulunja ku Fefe Kaserugo omukyalo ono omukyala wa Fefe Kaserugo amanyi eyatta bbaawe ate n'olukwe yalumanya olukwe bw'ati yalumanyako bamusibisa ntegezeddwako Dowling ngambye mugende mutunule obutambi w'amawulire omukyalo n'engeri gy'adaddamu ebibuuzo n'engeri gy'adattamu era n'ekyalese Kalanga okuziika kuno yazze kulaba ebigambo bya mukyalo no byayogera ng'ate bamala mukomekkereza nti togeza n'okola ki togeza n'oyogera nti baawo basemutte ekyasinze okumala eggobye mu kibya kye kino nti abatuuze bakera ku makyanga balabi mugenzi nti afudde yeeyibyemu omuguwa abamu bano batuuze bategeeza nti baleete embwa zikonga olusu zisobole okulaba baani ababaddewo oba omuntu yeetuze bwetuzi olwokuba nti DPC n'RDC ne Kalanga bakimanyako ate nga n'abantu abali mu kulimu gw'okutta okutta Ffeka be bantu bennyini abasooka ku ssiini era abantu bennyini abajjayo omulamu nga ne mu kuzika baaliwo DPC yagaana okuleeta embwa ne RDC baagaana okulirizinga embwa olw'ensonga bandibadde embwa zino zibatwala ku bantu bennyini abasse abali mu kwetaba mu kutta Fefe Kaserugo y'ensonga lwaki embwa tezaaleetebwa ku ssiini era y'ensonga lwaki temulifuna kituufu baani abatta naye ekintu kino kiri nti Kalangwa RDC ne DPC be batta omugenzi ono Fefe Kaserugo naye ng'omukyalo ono ekituufu akimanyi kati omwami oyo bw'abeera e Kayunga bakolagananga ne mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule ali mu Amerika eyo gyekweka ne simanyi manya kige yayingiramu mu Amerika mujjukira mutabani wa Museveni Kibuule eyagamba atamanyi Namasole ku ttaka natta n'abantu yalina nono Kalangwa alina safe house bassa abantu bangi nnyo ku bintu by'ettaka kati yalowooza nti record zaava abantu tebamanyi Kibuule mutabani wa Museveni nambagamba yadduka dda ali mu Amerika naye yeekwese tatambula abeera mayumba n'okuba nti oba akyusa identity netugezako munoonya akyatubuze naye ng'ali mu Amerika Kibuule bano bassa abantu e Kayunga bassa abantu e Mukono kati president buyadde ku mukolo ogwo yamugambye bw'ati esanyuse n'okusanyuka nsinga mwami Kalangwa nsebo nsanyusa okulaba nesose omulabako bawulire eyo nga boogera ku bikolobero byako loyinza okulowooza musajja mubi naye ti musajja mulungi owulira ekizibu si kumulangira naye simanyi ekintu kye bakibanyonyodde mbadde siri bayinza okuba bakibanyonyodde kuba kati abantu bangi batandise okumanya butya bw'onyonyola feesi y'omuntu bw'onyonyola omubiri gw'omuntu gye gwogera n'okutaputa ebigo by'omuntu bye bayogedde mwenna abasinga obungi bayogedde Kalangwa yasituse nga musanyufu nnyo President bwe yamentioninze ku bikolobero omusajja yakyusiza feesi ekyo tuyita guilty consciousness bakiyita guilty consciousness omuntu okutunula nga gumusinze abamu kitegedde kigambo guilty consciousness waliwo omuntu gubavunaana omusangwe naye feesi ye n'ebikolwa bye nga bikulaga kituufu ekintu kyonna kiza feesi kati president bwe yagambye omusajja ono ku bikolobero n'asiba feesi n'ekaba ngira bw'omanyi abantu abanyarwanda enkola yaabwe kakakuddemu gwo kenyini olabe feesi ng'agikaba nga bamaze omumentioning ebikolobero byakola ki oli kukakasa omunyarwanda yaani omwemu bano abantu mbabulamu Kibuule bange nti mu Amerika yadduka yali mu Uganda ndowooza yeesibiddeyo ndowooza yadda ali undercover like Kibuule aleka bangambi wano nti yakoma mu Uganda ayinza okuba mwali mu Uganda nga yeekwese nga wali mu operation z'okutulugunya n'okuwamba abantu kati njala mutunye feesi y'omusa nga amaze okumentioning ebikolobero bye kubanga ffe twali twamwogerako dda feesi ne yeekaba ekyo mu luzungu kye bayita guilty consciousness mutunulaga feesi ngeraga ekituufu bakibanyonyodde nze banjala nkikunyonyolo kitegere bulungi nnyo ku olulimi lw'omubiri olulimi lwa feesi n'amaaso gano oliko otegere nti bamukubye omubiri naye wali yaddaloza bamuwaanye buwaanyi kumbe tamanyi tumanyi nti alina safe house assa abantu atutta amataka yagenda ne mu kalulu ka keeke oba kaali kalulu kwebunyola eyo
yakubira abantu emiggo kati ndoza mutegedde bulungi nnyo musoke mulabe face ye esanyuse n'okusanyuka nsinganye mwami Kalangwa asebo nsanyusa okulaba naseka nakyuka kati bera abantu bemutamanyi kati bera abantu balowooza nti records teziriyo tuba tuzimanyi bulungi nnyo na buli kimu tuba tukiina in record kyova nze sideditinga video zange zibeera abantu bazizza for further reference ng'ebintu bino tubyogera abantu babitegeera okitegeera kati omwami oyo Kalangwa yalowooza nti information teriyo abantu bagirina neera kimu tetugira buli kimu tukini just tubaleka bulesi tuga time agenda tuuka tukole buli kimu kadoza kumukategedde bulungi kati ku nsonga endala yino jujjalo bategeeza gwe comrade yenna ali mu Uganda n'ali mu nsi z'abazungu oba olina ssente oba tolina wattu tufaanaganya ebizibu bino biva ku nfuga embi eri mu Uganda mpuliriza bulungi nnyo gwe comrade yenna Munnayuganda ali ewakana ali mu diaspora wattu tufaanaganya ebizibu nze alina ssente naawe atalina ssente olw'enfuga embi eri mu Uganda lwaki tubifaanaganya nze nnoonya ssente okuyimiriza obulamu bwange ne gwe olina ssente gavumenti ezitwala ku sipiidi eyawaggulu n'okwavuwaza atojje mu kategole mwendi kitegeeza obudde bwonna jja nenfaananyirizaako naye nga g'obadde olina kitegeeza tufaanaganya ebizibu byonna biva ku nfuga mbi eri mu Uganda Yosseriti bahabulwa ne gavumenti yammwe kana njala bategeze byomere mbuli bulungi nnyo bizo butabanyumira njala bewulirize mugenda muri myaka 38 gye mwakafugira eggwanga Uganda mussa abantu muwamba abantu mugobe bantu ku mataka musibya abantu batalina musango mukoze buli kikolobero ekyetaaga okukolera omuntu omwavuwaza n'omussa mu mbeera embi ompulira bulungi nnyo n'okulembera mu buyinza n'okukozesa obuliisamaanyi obwa buli kika kye mukozesezza ebikolwa ebyo buli Munnayuganda abirozezzaako oba alina ssente oba talina ssente kati bwe tutuuka mu mbeera y'okugaa nti mutandise okuzibikiriza abantu obutoogera baleme kwogera ku nsonga ezo ekyo nno wattu kintu kibi nnyo olekanga omuntu neyeeyabya n'ayogera ensonga ze osanga obusungu bunakkakkana buli lwonyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi ate ne bubanga oli mu kizimbe mu luumu emu n'osangamu kannamundagi ke tuyita kaati mmwe gye muyita kapa bw'obanga ogenda okkuba akantu ako toggalawo malinisa nanzigi alekawo ekintu ekimu nga kiggule kubanga ojja kkanyigiriza nga tekalina wawe kagenda kuyita wallahi mugenda kufunda mu kaziga ako kagenda kutta yembeera Bannayuganda ebatuuse bw'obaganya okwogera buli kimu kikozesa maanyi lwaki buno bakanjala bugendera Bannayuganda mwenna ngenda basaba tebumala budde bwamwe kwogera ku bayimbi oba bannakatemba oba munnabyabufuzi na Museveni gwaguze temumala budde boogerako lwaki abantu abamu bo nga bo bwagenda neyeewaayo wa Museveni ebintu byabadde akiikiridde mu ntandikwa ng'abadde abyogera ku gavumenti ya Museveni biba tebivuddeewo biba bisigaddewo era ye aba agenze nga ye embeera enyigiriza Bannayuganda gy'abadde akozesa omutuusa ye waayagala kitegeeza nti eno gy'avudde agende wa Museveni aleseyo abantu nkumuliitu abatagenda kubeera nga ye gy'agenze oba munfuna bulungi nnyo ate bw'agenda ebigambo by'abadde ayogera ebiruma abantu ba wansi biba tebivudde babisigaddewo kitegeeza Museveni sisitiimu ye tekyukanga Museveni alinga omusajja oba omukazi
atayagala kunaaba nenga ate ayagala kubeera mu public ng'ensi mulaba nti anyirira alabika bulungi nnyo nenga ekituufu awunya bw'oba toyagala kuna biseera bisinga okozesa nnyo perfume okubuzaabuza empunyayo naye onookomadde okozesa okwefuira perfume nga toyagala kunaaba kitegeeza ate naanaakugambako nti wattu owunya ogenda mulaba ng'akujereze naye ng'ate enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa omuntu bw'akugambanga ekintu nti owaayi kino ekintu kiri bwe kiti mwagala nnyo n'okusinga omuntu wakuwaana obuwaanyi atya Yoseri tibahabulwa ne bonootwala abayimbi bonna nobateeka mu state house nga bali emmere y'obulunaku ku bonna tekuli watuta abayimbi ndo katugambe nga 200 ndi wano kugamba tebakiikirira bannayuganda bonna abawulira music wabwe no bakiikirira famire zaabwe nkiddamu abayimbi bwe watutte oba bali 3 they don't represent the entire population of Uganda. They represent their families. Not we, the oppressed Ugandans. All the artists you invited, they don't represent the 49 million struggling Ugandans. They just represent their families. Which families they don't exceed of 4 or to 6 people. You understand? And nothing they can tell Ugandans because Ugandans, they have seen enough and they have suffered. So, that system of buying off for those whom you think that they are influential to the public, that is a wastage of taxpayers' money and resources. Those people, they mean nothing to the public. If all the problems which people are trying to talk about and you are still squeezing them to shut up, not to talk about those issues, when those issues are still there, you are wasting time of buying off those people. Omalabudde ng'okyatta abantu okutwala abayimbi omalabudde okyabba ssente z'omuw'omusolo okugula abayimbi omalabudde ng'eddagala malalo teririimu omalabudde okugula abayimbi enguudo nfu omalabudde okugula abayimbi ompulira bulungi nnyo amasomero mafu omalabudde okugula abayimbi kubanga n'abayimbi ebimu bwatutte terina akyamanyi nti gye bali kubanga bamu baafa n'okuzika kwaga nga bakyali balamu kati njala kubuuza ekibuuzo kimu ng'ate kyangu nnyo ensi yonna njala ekitegeero olwaleero sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera lwaki kubanga alaba aba ayidde sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera lwaki kubanga amulaba is the easiest target to get. Of all the artists you invited in the State House in Nakasero, they face or they have the same problems like all the remaining population of Ugandans. That's why they came to you. Those who have no problems, they remain in their houses and they are well off and they are watching each and everything. Whoever came to that State House is facing the same problems we other Ugandans we are facing. But those who in right position and well off, they didn't appear in the State House and they didn't come because they know each and everything which is taking place in Uganda. Oshitegedde bulungi Museveni aba bonna abayimbi be watutte bali mbizi byemba na Uganda milioni na mwenda zibasibye basiŋŋaana era kyovula bakwanguyidde okufuna bonga bo abayimbi bootasobodde kufuna beba abayimbi abalaba embeera nti erina okukyuka ate bo bali tebasobola kwegatta ku kibi ekyo kisikire balina kirwanyisa bulwanyisa oba ontegedde simanyi osere onfunye sali musala onfunye abayimbi bwe mwayise bali mu mbeera mbi
n'okusinga omuntu yenna ali mu Uganda. Jensobola kibanguyiro bayita bajje awo abatali mu mbeera mbi nenga bagala embeera yeve olubeerera tebazira tebajja kujja. Oba enjawulo mugitegedde. Ngamba wano nti kyenjogedde kino mukitegedde. Nyongereko ebigambo birala. Njala abantu 5 nti kyenjogedde mukitegedde. Bantu 5 bokka. Saagala nnyo kugenda mu maaso ng'omuntu ategedde kye mugambye. Bangaye bakitegedde. Buli muyimbi yazze mu refugee camp Entebbe ali bubi nnyo n'okusinga omuntu wa bulijjo gw'otaayise. Era abo abali mu mbeera embi nga bamanyi ensonga nga bwe zigenda tebasobola kwegatta ku kikolwa ekyo tebazze kubanga bo balwanyisa mbeera yeeveewo. Okitegedde? Bwoba tosobola kujja bikolobero bikolobwa mu ggwanga Uganda n'obutemu obufere obuli bw'enguzi ne bw'onootwala buli omu individually ng'opickinga omuku omu that is time wasting oba omala biseera. Ate kati kankubuulire Museveni n'abantu b'okozesa abatakubuulira mazima. Owala n'Omuganda era omuwa nakuwulira bubi nenjala kuga wattu oyimiridde okulwa Abaganda ate engero z'Abaganda ziwanula ne zigereesa ebintu bituufu. Abaganda tugamba tompa kyennyanja wabula mpe eddobo onjigirize n'okuvuba kubanga ekyennyanja bw'okimpa ngenda kifumba ekyemisana nkiri ekiggwewo ekyeggulo weppo n'enkya ngenda kulya mmere ennuma. Abaganda bwetyo bwe tugamba gwe tompa kyennyanja wabula mpe eddobo onjigirize n'okuvuba. Eddobo lino nze ngenda kunoonya endobeso yange oba ke tuyita akanyeebwa nkateeke ku ddobo lino ndikasuke mu nnyanja njiga okuvuba kwe naafunanga ebyennyanja bendya ku makya ekyemisana n'ekyeggulo lubeerera emirembe n'emirembe. Amiina. Kino kivundwa kitya? Mu kyasa ekya21 buli munnayuganda yandibadde asobola okweyimirizaawo okusinziira ku musolo gwe basasula n'embeera y'obufuzi eri mu Uganda singa ebadde nnungi etya. Mu Uganda w'osanga omuntu ng'asasula omusolo gutaliiko uvuna buddo. Mu Uganda mw'osanga omuntu gwe bakuba ku ttaka nga teyeenyenyezza. Mu Uganda w'osanga omuntu ng'ali mu kkomera nga talina musango. Mu Uganda mw'osanga omuntu nga mugagga ne sitasobola kunnyonnyola gye yazijja. Mu Uganda mw'osanga omukulembeze abba akalulu neerayiza ate n'asigala ng'akwata bagamba nti yabawangula. Ye Uganda eyo. Okitegeera? Kati bwe tuba tuli mu mbeera bw'etyo singa Uganda ebadde ekyusa obukulembeze nga bukyuka bulungi nnyo mirembe nga tewali maanyi, buli munnayuganda nkubulira asobola okweyimirizaawo nga tasabye looni mu bbanka adde okukola ekintu n'ekimu kubanga kyatukuzibwamu kyatusigibwamu nti batankulu kwetakulira. Awo Oluganda luno Museveni alutegera simanyi. Manyi abantu baaka bano bayiika Windows bw'otandika okwogera Oluganda olukusifu tasobola lutegeera. Naye kankunnyonnyole. Ekigambo kye bayita nti batankulu kwetakulira. Kankikunnyonnyole mu Luzungu oba naasobola kikunnyonnyola n'okitegeera nammwe basajjamu bayita bayiika Windows.
In Uganda, in general, we are coming from different parts of the country, and we grew up in different families. But each family take care of their kids or children. They educate them, those who couldn't mind to be educated because they lack school fees. They teach them how to manage life. And those who successfully pass through the process of which their parents arranged them through education, through agriculture, through each and everything which is necessary to bring up the kid, they have successfully managed life. At the age of 16, up to 18, even up to 25, they leave their families, they go, they start their own families, they settle. They don't depend on anyone. So, successfully, mubadde Kenya nti bana Uganda bamanaging abaana baabwe nabayigiriza okukola awo ne babeera successful basobola okweyimirizaawo oba asomye batasomye. Naye singa mbadde mu nsinga ziri ez'abazungu bonna batunulidde kamwanyi nti gavumenti olina okundabirira okumpa mwandibadde musanga obuzibu. Ne kati mwe ekizibu kye mwina kiri ekizibu eki mutemu omutiko mutudde. Ate mwanabidde ekirala nti you overstayed in power. The moment you make a mistake and you overstayed in power, you lose ground, you lose political grounds, you lose following, you lose support. Kati olina kukozesa either force, mu force muvaamu okutta, muvaamu okuwamba, muvaamu sanctions, muvaamu bintu bingi nnyo. Kati ebintu bino bikomekkereza nga mwe kennyini unknowingly you are destroying your future and each and everything you have looted in that country. Wala yimbala yirira akagombe kenkome ne kavugira mu Uganda. Kabere studiri yerabire bintu byalina, kabere Jereti, kabere Museveni, kabere Sali Musale, kabere ani akagombe nga kavuze nti turururu. Buli omu anoonya passport ye. Abayise Kenya, abayise Sudani, abayise Rwanda, abayise Katuna, abayise Busija. Nga teri agambye fuluma. Ne mulese zi mansions, mulese zi malls, mulese zi farm, mulese buli kimu. Ne sente zimusobola zireka mu nyumba zammwe. Kubanga muganya otegeera. Just kagombe kankomedde okuvuga buvuzi nti ebyamu biwedde. Namboze bagambe bwati. Yabagambye mutere mulongoosa amakomera ng'obudde bukyali. Baganda mwera bali ku social media. Bible yetugamba twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda oba kye tuyita image. Mukyegendereze nnyo nti olulimi luno olulimi lutonzi. Lwaki lutonzi? Ekigambo ky'ofulumya mu kabiseera ebisinga bw'oba abasinga obungi temwegendeza nnyo bw'ofulumya ekigambo kitera okutuukirira naye nga toli mulogo. Baga muntu oyo alina akalimi akabi si kalimi kabi no. Ekigambo ky'ofulumya ku lulimi lwo kubanga olulimi oli mu kifaananyi kya Katonda gw'otamanyi waafaana ne buli kigambo ky'oyogera kituukirira. Era ne wavanga engombe ga nti mama bw'akolimira oba kitaawo oba ssenga oba bw'akolimira kitegeeza byakugamba bigenda kutuukira. Abikugamba okusinziira ku busungu wabaakulinako kati ebigambo byakukomekkereza ebikugendererako. Ebigambo byetukomekkereza Museveni n'abali mu gavumenti ye bigenda bakwata. Kati omuntu bw'akugamba nti mulongoosa amakomera ng'obudde bukyali. Oyo abeera mulengera kubuulira ebinajja maaso fowateera muntu akubuulira ekigenda okujja mu maaso nga tokitegedde. Kati oli ayaga nti mulongoosa amakomera ng'obudde bukyali. Of course you have to kubanga time is against you.
Lwaki time is against you? Even the rapist abeera ne force emuforcing okulepinga omukazi. Time etuuka nga alina okuva mu mukazi gwa rapinzi tagenda mubeeramu forever. Nkiddamu. This is eno example mbi naye njagadde obategeeza. Nti n'abakwasi b'abakazi ng'akutta omukazi amukwata nga alina ekimwambadde mukwato ne time etuuka ng'ate alina okuva mu mukazi gw'abadde alepinga. Then bwe kimala omunaga kati omukazi nakutte waaki. Naye ng'olwedde omaze mumukwala. The consequences bagenda kuvuna na misango gya kukwata mukazi kumuliisa maanyi. Kati ne government ya Museveni etuuse mu time muli mu kutulepinga. Nenga time etuuse mulina okuddamu answers lwaki mbadde mulepinga bannayuganda. Mugenda komekereza nga muli makomera gennyini ge muleseewo nga mabi. Ulida. Olunaku lw'eggulo ab'ekitongole ky'amakomera baafulumizza ekiwandiiko ekiraga nti ekitongole kya National Water kyabasalako amazzi. Obuzibu bwavudde ku nsimbi ekitongole kya National Water zikibanja ab'amakomera olw'amazzi ge bazze bakozesa eziwera obuwumbi 18 n'obukadde obusoba mu 272. Amazzi gano gasalwako nga 13 omwezi guno. Kino si kyekifo ekisaanye obutaba na mazzi. Kyasalawo okuba nti amazzi g'eruzira kigaseba akasozi ruzira. Of course si lwakubanenya kubanga nabo balina basumbuwa balina costs eziriko naye engeri gye tubeera nti ife abantu be tulina bali sensitive nnyo kyobola tetusobola kisirikira. Mu kiseera kino omwogezi w'amakomera Frank Bayine ategeezezza nti baafunye bwe batetenkanya. Omanyi twasooka kufunamu ekikangabwa kuba nti we twategerera nti amazzi tegagenda kubeerawo nga gagwereddemu ddala mu tankisi zonna mu bwangu nnyo nga tukozesa emmotoka zaffe twasobodde zibayita zi water bowser. Kati okulifiringa tankisi kyalina okuteekinga ennaku nga 2 oba 3. Bayine ategeezezza nti ensimbi ze baabalirira okukola ku by'amazzi zijja musoolesole okuva mu ggwanika. Ensimbi zino bagamba zizze zikula okumala emyaka egiwera 10. Emirundi egisinga tugenda kumala omwaka nga sente ezo tezifulumizibwa kubanga waliwo ebabyetaagisa ng'eggwanga. Kyakubiri fe amazzi ge tukozesa gasinziira ku nnamba y'abasibe be tubeera nga tufuna buli kiseera. So n'olwekyo oluusi ne bw'obanga mugambye nti tuyagala amazzi twagala ensimbi bwe ziti zinaatuyamba ku mazzi oluusi tuyisaawo kubanga tetujja kugamba nti kooti temuddayo kusindika bantu kubanga esente ze twateeka mu mbalirira zikomye wano. Every quarter they pay less than what they consume. So what needs to be done is to improve the budgeting and make sure that the money that is provided for utilities is actually ring-fenced for paying for utilities. Tubuuzizza Bayine lwaki beesiba ku mazzi ga National Water ne batakola nteekateeka ya kwetuusaako mazzi gano ng'ate baliraanye n'ennyanja. Nakugamba Sera cow and educated cow system efuga Uganda tunde ntowerere ente system efuga Uganda. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo. Buli muntu gwe bakwali bagali bamututte ruzira bagali bamututte ku meera bamututte ku mazzi ruzira sibe kiri nkiddamu buli muntu gwe bakwata baga tumututte ku mazzi bamututte ku mazzi ruzira ali ku bichi sibe kiri ekkomera ruzira liri ku nnyanja gye bayita Nalubaale oba gye muyita Lake Victoria. Bobanga omulimu ali ekiboga asobola okugula n'asima amazzi n'ateeka mu pump ne pumping amazzi ogajja mu ttaka ng'asimye masime. Nendo Lake Victoria ng'eri mabega wa kkomera eryo ne bweteeka lwoti n'okasuka olupiira ng'eno ina pump esobola okusupplyinga amazzi Lake Victoria esobola kalira. Mukulu bamwine mwasomera ludda wa? Mweyo system ya Sereka and educated cow mumukozesa cow mentality and the stupidness of the highest order. Lake Victoria eriku Bwanga muntu asobola osima oluzi na pumping amazzi ku faamu ye mu musana ne Lake Victoria amazzi gagenda okuva mu Uganda ne gayingira Sudani ne gayingira Sudani ya wansi Sudani ya mambuka ne gagenda Ethiopia ne gagenda Eritrea ne gagenda mu Egypt ne gamaliza mayanja amanene luzira temusobola gula pump
neba ya bokadde 3 oba bokadde 5 mupumping amazzi nga mukakozesa buli lunaku sera kawo ndiketika kyofala beggwanga lyaffe liri mu mbeera eri ku oxygen nti these people they can't sit down and plan for this nation. These people they can't sit and plan for this country. They just behave like these cattle, whereby cattle is allocated in one place, they just bring grass and that cattle choose that grass. After the next process is to shit. That is yendoza jebalowozaamu yokka, they can't do anything. Amazzi muli kulweke Victoria. Amazzi gave Uganda, negayingira Sudan ya Maserengeta, Sudan ya Mamboka, negayingira Egypt, negayingira Eritrea, negayingira Ethiopia, negagenda muli yanje erinene, mwegabalemi okugula pampo ne bala mitwala 3. Ne pumping anga amazzi ago, free of which. N'umusobola okugula sola, ng'esobola okupumping amazzi ago, sola mulwana n'omusana gwa jjajjaawo. Nawe yino omwana mwina na mukama woliso omusimayi ali omukulu wa prison mwenna muli omulimbaata zani temutuzizza mbuto zibalinganga ntumo za kasasiro muga nti mumufumu ne mwe basajja mwe kati anti bwembaga nti system sera county educated cow kati lengera na bano traffic emukutte emuga you have to follow and orders yaje omugo basije tese omukama wange jebale tata baden saba gondi kadi ye mato delin pambi kati mato nganda ya bwakwe misoro mbate msasule misoro obato teso baden saba delin pambi ndabeko banji osobolo kugulira wawo jawe kugulira abasajja abo twala bagenda mukama wange tuli mu mateeka tutambulira mu mateeka mukama wange nange ndi ku mateeka era gwengoba badde nkusaba sekende mensi y'amaanyi mukama wange traffic ekuyimiriza egamba emmotoka tesasula musolo leta driving permit yo oba kaadi y'emmotoka ogiyo muggo ogenda kuba muntu kubanga mu kintu kyammwe kyonna kirowoleza mu by the way kanfundikira video eno n'ebigambo bino wammanga teri nsi ng'omukozi w'amateeka amenya amateeka n'ekulaakulana teri nsi ng'omumenyi w'amateeka yakwatisa amateeka ensi n'ekulaakulana kizibu nnyo nkiddamu teri nsi ng'omumenyi w'amateeka yagikulembera n'ekulaakulana tesobola kukulaakulana kyekisooka ekyokubiri teri nsi ekulaakulana mu nsi yonna ng'amateeka tegakwata bantu tesobola kukulaakulana. Ekirala abasajja bano abagamba nti bafuga eggwanga lino bafuba nnyo okula nekiba kyetaagisa kutta buli munnayuganda abawakanya ebikolobero byabwe basigale nga bali mu ofiisi zebajja kikola. Lwaki? Museveni ne banne bakimanyi bulungi nnyo nti bakandideti b'amakomera okuva ku mwana wa asooka mpaka ku Assembly Constituency bakimanyi nti bakandideti b'amakomera by all means. So bamakinga sure okulaba nti bakola diversion, bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti bebeeza mbuyinza kuba bakimanyi nti bakandideti tekisaana kubuzaabuza. Ompulira bulungi nnyo bamenya amateeka nekikwewunyisa n'okwewunyisa nsi eki gye tulimu. Nakino kankibagaye mukitegeere bulungi nnyo. Ekigambo kye bayita okwatulira omuntu kintu kikulu nnyo.
Okusirika kuwangula bingi nnyo. Yes, kuwangula bingi nnyo. Ne bw'oba osuubiriza omuntu nti mukyamu agenda kutuusaako obulabe. Kyandibadde kirungi nnyo omuntu oyo n'omwatulira. Nti gundi, oli kino na kino na kino na kino n'akitegeera. Ne buli lw'osirika owambega oba omutemu wa gavumenti okufuna access na butya bw'agenda okutuusaako obulabe. Nkyeddamu. Gwali mu diaspora, be very careful with Museveni's spies. He might be your friend, he might be your family member, he might be someone else, but he's working for a government of Museveni. Whenever you are, the moment you get any kind of instinct about him or her that is not the right person, he might be a spy or he might cause damage to your life or to your family, please openly tell that person that I know your mission and stop your mission against me. I will not tolerate. You will save your family, you will save yourself. But the moment you keep quiet, that gentleman or that lady who is on mission of assassinating you, he will use that opportunity thinking that you don't know his mission. The moment you keep quiet, you are gone. Because for them, they just need to know your weak point. Kaput, you are gone. So make sure nti omuntu ombuya nti gundi olimbega kino kyozzokola kino ogenda kikola period. Ajja kutegeera era ojja kuba omumalize. Kasita osirika agenda kufuna wakwagalidde akole kyayagala agende. Ompulidde bulungi nnyo. Mwena bali mu diaspora n'abali Uganda. Mbega mugambire ogundi oli mbega kino kiwajja okukola period. At least basindika omulala. Ku bulamu tosirikanga. Politically, you can keep quiet. Socially, you can keep quiet. But if it is coming to your life, and you suspect that someone is against you or your life, please openly tell that person that this is this. He will get to know that his mission is known to the public. It will not harm you. But the moment you keep quiet, agenda cause opportunity you akujjawo. Okitegedde bulungi nnyo. Mu byobufuzi omuntu asobola okuwemula asobola okukola ky'oyagala no mu byeddiini naye kasita kituuka ku bulamu bwo nga ayagala kuwa butwa kusaanya please tolinda muntu mugambe ategeere. Kubanga teri bulamu buddako ng'ovudde ku Katonda bw'akuwadde we bw'ayagala okujjako. There is no second life in life. There is no second life in life. The moment you mess up with life, you are gone. So please be open. Tell those spies enough is enough. Tell them the truth. But the moment you keep quiet, you are gone. 30 second life monsieur. Now you are gone. Biwa biwed. Abantu bangi bafudde mu bintu by'okusaaga. Ng'omuntu alina kati kansooka okusoma ekintu ekirala mu dakiika 7 esigaddewo. Nakyo kitegeere bulungi. Waliwo ekigambo kye tuyita instinct. Ekigambo kya Luzungu instinct. Ekigambo instinct mu Luganda nandibadde nkugamba kiringanga omuntu okubeera n'okwekengera. Kakitwale ng'okwekengera oba okwewuliramu nga weekengera omuntu omuwuliramu omwekengeramu kwena ekintu ky'omuwuliramu. Katonda bwe yali akutonda yakuwa buli kimu ekisobola okubeezaawo mu bulamu bwo. Okwenganga omulabe oba okumwewala. Kati instincts zezo oba ekintu ky'owulira ku muntu oyo gw'oba olaba ekintu kikulu nnyo tekitera kubeerawo okwekengera oba okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Omuntu bw'oba olina ekintu ky'omuwuliramu nga si kituufu ng'omubiri gwo tegukwatagana si kituufu, beera mwegendereze eri omuntu oyo. Katonda aba akwogereramu. Oba empewo z'abajjajja bwe z'abazadde bo abaafa baba kulabula ku muntu oyo kye tuyita instincts. Edda Nazzikuno ng'empewo za Buganda zikyaliwo nga Mayiga tannazitawaanya. Abaganda abasajja ab'edda tebabanga na basirikale mu maka beeku zaabwe z'abakuumanga. Era ng'omusajja Omuganda okuva ewaka n'agwa ekigo mu luggya oba mu mulyango tatambula akivaako buvi. Era edda omuntu bwe yagendanga okutambula akawungeezi
n'owulira ng'enviri zikuvudde ku muntu wattu tewatambula nga genda kitegeeza nti waliwo ekijjambaze tuyita instincts inborn instinct katonda ziyakuwa okwekengera noba ng'ogenda kukola n'okuba emyasa 3 nga sijja senyiga that is a sign that waliwo ekintu ekikyamu ekikola ki kati waliwo bino ebisulo ekyawaggulu n'ekyawansi lwakuba nti ffe tugenda tudibya ennono n'obulombolombo ebisulo bino zalinga indicators either ekisulo ekimu kikulaga nti waliwo ekyessanyu waliwo ekyennaku kati waliwo nekituyita body indicators zino za kisawo oba ze tuyita ensanjabavu ebiseera ebisinga oyinza okufuna ensanjabavu mu nkwawa wano oba wano bw'oba teweekengedde okufuna ensanjabavu zikutegeeza enyindi zino body indicators ziba zikutegeeza either waliwo ebbweri kuliko nga tulimanyi oba waliwo ebbweri jja nga tulimanyi wano zino zibayita body indicators zino si indicators zino ez'emmotoka mbu zisimire left right no zino indicators era ogenda okwekkerekkereza ng'eitha oyina ebbwa oba yina ekintu kyonna ekigenda okukutukako naye nga kiri mubiri gwo kituyita indicator katonda yatonda omuntu ng'omuntu oli complete lwakuba nti amwayika windows temukyasobola kugoberera bintu bino temukyagoberera instincts zammwe waliwo omuntu naturally ngali gifted aloota ekintu nekibeerawo eyo talent kadoba agikuwa naye abantu amuloota ekirooto n'okitula for granted yanaloose wayita ennaku bbiri walimu pani kitukunoga ekintu kino nakiroota no eba vision katonda bakuwa vision okulabikirwa mu kirooto kyo nti waliwo ekintu abcd ekiyinza okutuukako oba kino abasajja bedda baakoleranga nnyo mu birooto era nga lwona bavunuzi b'ebirooto n'akunnyonnyola ki ekigenda okubula ki noba nga weetangiranga obudde bukyali naye mmwe muli mu kkanisa muli mu bintu mutandise okweggyako ebintu byammwe mubiwa abasajja abo mumala biseera mu ddakiika 3 fundikira vidiyo ya leero muganda wange yenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eno message eyinza okukweyisa obubi naye njagala ogiwulirize bulungi nnyo naddala particularly abali mu born again churches across Uganda. This message goes direct to you. Please, mbasaba. Bayibuli gy'okutte mu ngalo gy'osaba ekugamba nti bw'otookole n'okulya toolyenga. Bayibuli ekugamba nti gw'ayina akati nate kali kugibwako ne kaweebwa oyo ayina ekinene. Ompulya bulungi nnyo. Amasomo ag'abiri gakujjukize nti okusaba okuva ku Mande mpaka ku Mande nga togenze kukola kya bulabe. Katonda akugamba nti ayamba yeeyambi. Yesu oyinza okuweyagala nnyo Mukama Katonda wo naye okukola kintu kikulu nnyo. Lwaki olina okukola? Kubanga Bayibuli ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Gw'osuubidde ku bizibu ebiri mu nsi ebiruma abantu mu nsi yonna. Gwe nga toyagala kukola. Omugaati gugenda kuva mu ssala gy'osaba ng'otudde mu kyaki omugaati gwereetaawo lenti yeesasule school fees yeesasule amazzi geesasule lenti w'edduukawo yeesasule tekisoboka. Oyina kugenda kukola ensonga lwaki ekitundu yakuwa amagulu n'emikono n'omutwe. Muve mu kusaba okw'akatijjo tekugenda bayamba kubanga mwe kimuna kimutamanyi. Kyekino wano wammanga. Gwasaba 24/7, 7 days a week, 30 days a month. Ngolooza nti togenda kukola waliwo mirako egenda okujja nkuwaga wagenda okole kubanga ne pastor akugamba nti saba babbalala ezisale totuuka ddakiika gobadde okimanyi nti ogwo gwe mulimu gwe gobadde okimanyi nti ogwo gwe mulimu gwa pastor gwakola omutongole his official job nti gwego ye ka staff na mwabajja okusaba on daily basis mwe bajjamu sente gwo mulimu gochi ali mu kusaba 24 hours 24/7 mulimu gochi you don't have a job but you are in a church which church is someone's business who is waiting for clients every day so that he can earn a living. So nkugamba omusumba wa church y'abalokola atakuwa time ogenda kukola abakufudde time life income ye gy'abakufudde buli lunaku kubanga ye guli gwe mulimu gwe is his permanent job. Gyensonga lwaki the old churches ey'abakatuliki y'abaprotestants zisaba either ku Sunday kwokka
kubanga baba 76 days a week you have to 5 days a week you have to work no umulalumu negwe no sawa kuva ku Monday mpaka ku Monday to umula togenda kola nenga akulidinga mu misa ya isa akabbo buli maso tegera tiguligwe mulimo gwe ke mugende mukole togenda kuzimba nyumba ngeva mu kanisa nga togenze kola togenda funa mukazi wa kuwasa ngogenda nga togenze kukwana mukazi oyo Katonda agenda kuwerekera togenda funa musajja ngo mujja mu church nga katogenze mukwano bakwetega ero ino okwetega omusajja kwane Katonda akuongererezeeko togenda funa mulimu nga tokoza application egenda guno ibate wasoma ndo gujje mu church togenda gufuna you have to do something to gain what you want mbagambo basajja mu nabakaza bali mu church muzukuke bana basajja babatera u church ezokubali maza buongo yes Katonda jali muino mutenza muino musaba but partly not daily not monthly not on every day or hour no muchuse muino kuchuse bintu bino buli chokola mbulamu bo Katonda akwongereza ko bongereza mukisa togenda tulaawo nga toyina mukisa gwa Katonda akugamba nti genda okola akwongerezeko omukisa togenda tula mu church osome 24/7 lenti yesasule enyumba yezimbe abaana beesomese nti buli kimu nedda sebo oyino gendo biteeka mu nkola Katonda ajja kuyambako nebo otabiteeka mu nkola tojja kutegeera kikigenda maaso mu ggwanga kubanga pasita akusabisa eri ye ofisi ye mulimu gwe pasita eri ofisi ye mulimu gwe era bwogizanyirako muva obubi nebya Katonda abivamu ne mutandika okwekwata amata iwa kitagamba kando omusajja una yiwa church yo nkubuuza gobo yagala kumanya nti pastor buli mugwe kyankalanya church etagenda kutegeeza Katonda agenda kujja mu ettayi musoke mwerige mwekube ngumi ne ku police agenda ozanyira mu business ye kati mugengenda kusaba kigambo kimu gendo osaba Mukama Katonda wo naye obudde obusinga obungi bumale ku mulimu kimanye nti omusumba kulembera mu ssaala eyo ogwo mulimu gwe mwajja ekiguli amagala eddiba kati oba kitegere nti omusumba naye ogwo mulimu gwe gwogugwo guli luddawa video ewedde Mukama bankume tusekane ku Lwokutaano ssaawa 2 ez'akawungeezi nga nfundikira awulidde ebigambo bino nga bikunyiizizza ddamu obiwulire emirundi 2 ojja kutegeera ekituufu kye kiri tojimala ganyiga nga totegedde Mukama bankumire mweraba